Utangano dake wamwe wala babo bakulize King Micheal alongside Spice Diana Kama mwaka zemu Enukinu yali yamanyi Ojuwade omukisa Ojuwade chitiwa Producer tia kole bisere hivyo Wala mita Aizo de mason wa Hypercom Studios Hypercom Amade nzijukiro na Aizo wa Hilda mani Hypercom Studios Ani ya jizemo jibotola Bawa Nani malebe So ipia mingi nyo Yaman na 15 Cubana ipia mingi nyo abantu bajetu nyumirwe Yaman Tebo ya kakade abantu munana Bantu bana mitwala 5 waliwe mitwala 5 VIP ne mitwala 2 general so muje mwagire King Micheal kubaba yimbi banji Ragadi jali King Saha jali Nina Rose jali Gravity jali Kapakat jali so abayimbi banji Chachi kukomeza one album King Micheal Chiko tokotoze na single kwa abantu baleta single ekikomeza one album omuntu ata single ye muntu abeeranga buli sawa abeera mu studio kitegeera naye omuntu ata album ye muntu afuna ku time n'agenda n'ayimbira abantu nga talina wasiwasi because nze bwenta album kitegeeza ngenda kola tour regional tour ngende embalala ngende embale ngende nga siina wasiwasi nti nzira mu studio okitegeera so album eno ekijintezeza ndudde era nga sita music abantu nga baga Micheal wabula Micheal tochayimba nika time eno njagala babe nga baga Micheal wakubikano Micheal wakubikano nga abantu babere nga balina favorite songs bawulira ku album yange baga nti Micheal we wali nyo bali ddala album collabo tuinako bani na bani ku album eno collabo kuliko guarantee kayimba ke naimbe ne Chameleon baga guarantee kuliko Dalu naimbe ne Wizo kuliko Inkeni naimbe ne Lady Sharia ako kauli data Spice Diana so naina naimani zawe Sarah zawe na Lulunji so abantu baje bagenda Sarah zawe na Lulunji ngaba omwana featuring Mary Butter ebula ya Spice Diana King Micheal guarantee guarantee wa Chameleon so abantu baje bawulire so ku note 75 nya chenda chira mwana 08 note 75 nya chenda chira mwana 08 simu 10 King Micheal tumote tubalekere namba emu nensika tujja batumuleka yawo yo atayitolinze album bana Uganda genda bugezi kumulama King Micheal akomyewo chiche ekiganye tuno jiwulidde otya King muhunga sinatese mzizi nosijja album collabo wakubira ebiseere bya Bobi Wine wayitanga ba dancehall general Bobi taliko chichi omusosola Bobi ne Bebe kulo atenga bantu Baneda tayogera otyo ekyoka Bobi Wine ali busy bambi ali busy ti newe namunonyezawo for collaboration yali tali mu Uganda okitegeera abeera busy so yali badde era abeerako okitegeedde Bebe Cool si muntu nyo wa collabo okitegeedde naye nga siga nti sibaagala bonna mbaagala osanga album yange neddako bajja kubanga kwebali okitegeedde kale ali ku simu asoose Yes, Ogamota blood. Ndine King Micheal. Yakubyako emboko. Hey. Nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar Dubai Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu note 5 774 oba ku WhatsApp note 777 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software inago wetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno Samsung Infinix iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers sim slots glass za camera charging system zichaja battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories Swedi akubya akatambala kaina kala y'ekibiina ky'omukulu amanyigirwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu
waggulu awo yellow ne ramu kubye naye tabuzeeko kitegeeza ebiina byonna biwa respect a bigger black here red shades za black kitegeeza is a Ugandan akubye white kitegeeza musajja muyonjo omugu waguli gwakubye ajejire abaana wakusanga lule mu kibi tomuona naye King Michael bamute King bamutegeera ndi King neera tebamuchunya gadi bagimwongera bwongezi kukyenda kadoze muna metro omusajja atagwa mutindo anyirira akirako lyeyita atageja atako gatagenda omubiri tagwanga Michael tayikanga olinganga atagwanga kokundira okay kukyenda kadoze muna metro tukomyewo ngatera tu mu nyumba tukuwadde mix y'ennyimba eziwera 5 ku 6 kujjukiza mujjukiza sigwe mulamu gwatulese omulama tuli wali eri ku kibana ate nga tulina ennyimba ezitulese album musajja yagisumuludde tujja kuba twongera okuwulira buli mukulumu King Michael agamba atya blood buuza ku bannayuganda bamulizeeko abakulize bali ku Metro FM bali nnyo kuba nti kwe muli nnyo bali kwekuumirako ate era mwe bali kwagala nnyo muziki wa Uganda bali kutuwagira mwe bali nnyo wagira bayimbi bammwe bannayuganda na buli kimu kyonna ekye Uganda mwe bali nnyo bali ddala King Michael wakabi kwendi ku King Michael waddambya fuzi Michael waddambino ne kati na ntegese ngenda bawe nyimba nga nyingi balondeko bagambe nti bazonyumirwe zonna bazonyumirwe era ne sawa eyokuba nti album yange enyuma 20 ngenda gita ogenda gisumula 15 September au kibane munyonyo so mujja munyumirwe nyimba za King Michael empya nenkadi kumye ngoli mu industry banga yonna omusajja ono yakwata mmiri kwesi ebisere bali moto ensambya sali moto nyawo ndaja gamba Michael mukulu ensambya ebisera byensambya nga tukira wale kabalagala sheri nga Michael abane night ye ku Monday omukulu bayawoneza atenga King Michael night yakubanga amanyi gavanga wa Michael Amani DJ media King teri najja amanyi gava mbawagizi bange abangamba mayo bena abawagizi nga bagamba go Michael go tegera bakwa support nawe kenyini obero ina amanyi agalumba so amanyi gava nga mbawagizi bange nga banga Michael toyina kujogwe toyina kuyisubwa mu maso oli wa amanyi tewenyuma so nange kyanyamba nnyo kulaba ntisikiriza basajja bokumpisa mu maso night yo yalinga ya Monday ya lwakusatu yalinga ya lwakusatu nzijukira lawe nzijukira lwakusatu lwaki omusajja yajanga ne ku night yo kamili yalinga wako wa mumumbanga ku night yo yalinga atizi nganyira gwatize ngatamanyi banga bamuva watolutalo muluza ku dancers omuchala wa dancers yakuwayo night oba mwali mukwatagana mukwatagana dancer tali muyimbi atayimbeko ku dancer zao okitegeera ate era teri muntu akugira abayimbi mbu tebayimba ku dancers mbono yalina oyimbako ntalina kuyimbako so it was a business nange time bwe baya dancers nange bansasula nange nenkola ki nenyimba n'okubeno King Michael gwe tunaitwa wayam just banze ka flashback atini okwalaga nti omusajja kye ofuka dik dancehall king Nfuka dancehall king ngova kuba DJ kuba bwe nakubeza ennyimba eza lido perolaga bandekero omwana kati wenkuba muko kwata abantu batandika okunfuula busy nga ne time ya lido sikyagina wabula nogenda nyimba embali mbalala tororo aruwa guru nengamba sawa eno kati sikyali DJ nze King Michael fini dancehall okay kuchireka tuzemna vetu skofu ogenda kumba kwa album nyimba nga so kuli komedi tuziuliyeko tujja kusembya ole bayitansika ngendo tujja wano mpali nyimba nga bili King batwelulwa tolulwa nyimba bili zagenda kuba tukomo skofu ndo manyi DJ bamukolera selection nenga ja kusembya kansika wake ka headlines album eno walinga 15 kuchibana so nyaka tunule mukukubano abasajja okubye wakuba abasajja no batugomya wingi the dancehall jet ziza bafana jago bajamaiko bako waliyo bagobyo ready bafana naye yanyamba ko manyi dancehall the simo ko bosiri dancehall I have a passion for dancehall man chovola banga King Michael babogera aba dancehall artists King Michael wali ate era tulina okulaga biki bitukoze mu dancehall otegedde okakasambu gwe dancehall mwagala King Michael alina island gye bayita dancehall island era ngenda jiggulawo mu mwaka ogwo ogujja soon katonda atusabire abantu babenga bamusange mbaye nyimba bbiri tuwulire eziri ku album wano tuzogere katini then ojja kusembera kayimba kabayitansika tubenga tusiba tugatte wano nyimba zino bbiri esooka ku album aliko enyimba 20 ayagala ojja eyongeza okusinga komyewo I'm back with the band kweyanziza njagala simonera mwenda mbate banange King Michael omugamba kigambo kimu tomubuuza bingi oba akayimba kali katya album tugikoze tutya tutandikirawo okuleeta mu county down tutandikirawo lwaki abagende e Bulaaya Metro ku mukutu wangi taata webale kusiima
Amani ndio tunaona tu tumanitoa kupata. Kwenye mic ile wale kuimba. Yeye wale kusima sebo. Wewe mtaja ya sabula. Yeye wale kusima sebo. Sasa jamaa